Minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba asiibye atalaaze amalwaliro ga gavumenti okubadde kikandwa kya ntungo n'amalala okulaba engeri gyegadukanyamu emirimu gyago. Ono atandikidde ku ddwaliro lya gavumenti erya Kikandwa Health Center 3 gy'asisinkanidde abakyala b'embuto. Wabula nga tannayogera n'abakyala bano, abasawo mu ddwaliro lino basoose kumulambuza ebikolebwa mu ddwaliro lino. Oluvannyuma asisinkanye abakyala bano era asoose kubasomesa butya bwe bayinza okuganyulwa mu nteekateeka za gavumenti. Pulezidenti yatusuubiza otuwa emmwanyi bwe tuba tulina wano abalimu era zaatandise okujja tugenda kuba tukaba ekigimusa eky'obwereere ekalangaalo n'ebulera gavumenti yebisingise. Bano abadduukiridde nebikozesebwa mu kuzaala okubadde Maama kit n'ebirala. Nga gavumenti twagala abantu abalamu ate abali ku mulamwa. Njagala kubakakasa nti gavumenti ya Pulezidenti Museveni neetegefu okuweereza abantu. Nsanyufu nnyo ddala olw'ebintu bye tufunye. Batuyambye, batuwadde ekitanda, tubadde tuzaalirwa badde wabi, n'eddwaliro abasawo bongereko ku basawo. Tukyayina embeera y'okuba abasawo nga batono. Nabakooba agamba kino ekikoleddwa kyakulaba nga bayanguyiza ku malwaliro gano kw'ossa okuyamba abantu okufuna empeereza ennungi. Kubanga mmanyi bwe nkwata ku maternity mmankutte ku omwana, omwami, omuvubuka, omwana omuwala, omukyala ne bw'aba yakoma okuzaala naye alina abaana abazaala. Nabakooba taleme kwogera ku balamuzi ba kkooti e Mityana abavuluga emisango gy'abantu egy'ettaka egiba gibatwaliddwayo. Okwongera okwekemenya mutuuka ku ground tulina kye tuyita oral history nti osobola okuwuliriza n'ozimba ensonga. Ono kale aleese ebipapula biraga ettaka lirye naye oli gwagamba nti trespass ddala trespass oba abaddeko ebbanga ddene. Wetuviiridde e Mityana nga Minisita Nabakooba akyalambula amalwaliro amalala n'okudduukirira abalwadde.